Mukama yeebazibwe basebo ne banyanga mu njenga 26 Omulabirizi tugenda kumwebaza akati we bali wano okulaba Omulabirizi engeri gye tumwebazaamu. Njagala kusaba Ssebo Bishop Omulonde, Reverend Kanoni Enos Kinto ne Mama Katarina, basabadiikoni, bakanon, abasumba baffe, ababuulizi, abakulu b'ebitongole mwenna abali wano, Abakristayo mwenna, bamembers ba sinodi mwenna, bannanga abakubiriza, twagala okwebaza ennyo Mukama olw'olunaku luno. Abaganda bagamba nti entasiima ebulwa agiwa, ate ebyawandiikibwa mu ngero 6 bigamba nti obutasiima kyekimu ku bibi ebisinga ki obunene. Ingratitude is one of the greatest sins. Kale ffe ng'Abakristayo b'emukono bwe twatula mu sinodi eya 36 Abakristayo ne bagamba mukadde waffe Omulabirizi ne maama nga batukozemu omulimu ogw'ettendo. Tunaabagamba bugambi nti mugende. Sinodi eyo negamba tugenda bawa entambula empya mileage 0 era yeno eri wano kati gabo kabinene nga tubasindika bagende mu kuwummula naye nga basanyufu. Twagala obeebaza ennyo olw'omulimu gwe mukozi omunene. Nabagamba ku researcher mu UCU yagamba nti obulabirizi bw'emukono bwe businga okubeera ku yiriyiri mu nkulaakulana. Juzi Ssebagala bwe yatukyalira n'agamba agenda okuleeta abalabirizi bonna ab'omu provinsi ya Uganda bajje balabe ebigenda mu maaso mu bulabirizi bwaki bw'emukono. Kale ebyo ebigambo ebyo bye tugezaako okutuukiriza nti omulimu gw'otukozeemu gwa ttendo nnyo. Obulabirizi bw'emukono kati bulabirwa mu provinsi yonna. Tetuva twagala okusiima mukadde waffe Omulabirizi. Abakristayo njagala obeebazamu akati ssebo mujje wano mukikiikirire ku lw'abalala ffenna n'omubeezi w'omukubiriza ku lw'abakyala mujje wano mu maaso osembere tukukwasa ekirabo ne maama Tezira nejjajja tukakwasita mukadde waffe Omulabirizi awamu ne maama era Omulabirizi kimuyendanga obulabirizi bwonna bwebwenkana kabonero ka kusiima. Naye mulimu ekigambo ekyalo ekikulu tukyakwetaaga simu nga kazi onoddukanga misingi kubanga obusobozi bwetwagala ssebo nofamire wakwasa ebisumuluzo bino erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Mama atulao kale obalika omagulira mama ayingire atulao mama Samali wabire memba naye wabire watulanga embabekende Abulabe emikono nga gigyetoolodde
okusabira n'okutukuza olw'emirimu gyonna gye bakoze mu myaka gino 12 yayisibwa studio olw'okubeebaza era neteekebwako omukono gwa kyansala w'Obulabirizi Dr. Damali Najjita. Olwekyo njagala kumukiikirira ku lwa Synod ne mamba certificate eno nga tugyongereza ku birabo ebyo ebimuweereddwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kakati katusabe genda kuweereza sikubanja bazibwe nze Reverend Canon Enos Kitoka Godo olw'ekisa kya Katonda Omulabirizi wa mukono w'okutaano mulonde era agenda okutuuzibwa ngenda kusomeza 26 omwezi guno ogwokubiri. Njala nnyo okwebaza Katonda olwaleero tuva kwebaza ate ne mbutongole okusiima mukadde waffe Omulabirizi Bishop James William Ssebagala ne maama waffe Teezira. Buweereza bwawe bukulu kubanga ffe bemulaba tuli mu mulimu gwabwe batusomesa batulabiridde batumentalinze okuweereza okukola n'amaanyi kakati kyakulabirako kinende gye tuli. Twagala nnyo okwebaza obuweereza bwabwe babadde bakozi nnyo ate badde balowooza nnyo okulaba ki ekiddako ki ekyokukola naffe ne bakituteekamu okutiibisa kubanga tukoledde wamu omulimu. So twebaza Katonda olw'obuweereza obwo. Obuweereza bwe tugenda okuwummula mu ssabbiiti ejja nga 26 February omwaka 2023. Birthday yange ya 28 February naye olw'okubanga basaande twakkirizaganya ne Ssebagala tukikole nga 26 February. Era olwo lwe tunabatuuza Omulabirizi ate mukwano gwaffe Kagodo. Twebaza nnyo mwenna abatusobozesezza okukola byonna bye tusobodde okukola. Twetonda nga bwe muwulidde famire olw'ebyo ebitulemye ne bwe mwali mutusuubira okukola naye nga tetubikoze. Mukama yeebazibwe olw'ebyo tusobodde okutuukiriza. Twebaza nnyo Katonda atuwandiridde ekiseera kyonna kitumaze nga tuweereza atuwadde obuyigirize wamu n'abaana baffe bonna okumalako yunivasite ate n'abamu okuba obufumbo obutukuvu. Naye Mukama atukoledde ekyamagero okutalwala. Nze kasukkedde nga bwanjawula sirwalanga neebaza Katonda. Waliwo okubalako obwebisujja n'essenyiga naye tebatutte ku kitaano tebatwalanga. Era emabegako okulaba Mukama yeebazibwe. Njagala okwaniriza makati gaffe.